Chimpe. Ugambo kankube yatayiwa omusajja. Ilo kababa nabo bimitegeeza baba bali mu musisi. Kati baba kiriza ne bazitwala butwazi. Ojja. Webala okuba nga obeerawo bulijjo. Munnange andaba ffe batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA. Tutunda ttaka ate nga lya byapa byokka. Kakati gwe ampuliriza nkusaba busabi bwe kubanga gwe mulundi gw'okusosa okujja wano osubscribinge ku channel eno. Olwaleero ntutteyo akaseera ne ŋŋendako mu Lubigi gye bali mu kumenya amayumba agagambibwa nti gali mu ntobazi. Situse ne ŋŋendayo nga n'ekintu tteyo bwe bulumi bwe mbadde ndaba abantu bwe bayitamu. So y'ensonga enkulu entutte mu Lubigi. Nina abantu bensobodde okwogerako nabo. Njagala okuwa ku byenfunyeeyo. Naye nsooka kutegeeza nti KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA. Tuli ku simu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA. Ekiri mu Lubigi y'ensonga lwaki tukubiriza enkya n'eggulo togula ttaka nga si lya kyapa. Togula ttaka kati njagala okusooka okuwa omwami ono yagula puloti ye 5/6 mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogwokusatu. Naye njagala olabe ebyamubaako. Ogambye wajja wano mwaka ki? Najja omwaka ogwedde mu mwezi gwokusatu nagulirawo. Tuzeewo mwaka. Kati ng'ogula ku nannyini ttaka wagula kwani? Ogula ku nannyini polote eyaliwo. Eyaliwo. Kati gulanga ennyumba nkadde. Kakati ndagaano si kyalo. Kakati mukugula wano wagulawo nga LC yamanya LC yamanya endagaano nziina bakuba siziina wano. Nziina endagaano nziina bulungi nnyo era kuliko sitampu ya LC yawa. Era ne LC nagisasula 10% yaayo nga bw'erina okukola ki. Kati gwe bw'wagula wali wawulirako ku bigambo bya NEMA nti NEMA evunaanyizibwawo wajja nga bakikugambyeko? Ne chairman yennyini twamubuuza nti tewaliwo kutawaganyizibwa kwonna nti oba poloti erimu enkaayana oba kuliko go n'agamba nedda. Nassaako lwakuba empapulo siziina wano. Era nandibadde nazo. Kati gwe wano wali wagula bugazi ki era wagula ssente mmeka? Badde n'ataano waneno wano 5/6. Olwo kati 5/6 wagigula omwaka oguwedde n'ogigula ssente mmeka? Milioni 2. N'ozimba? Nagula nyumba nzimbe. Nagula nyumba nzimbe n'ennongoosa bulongoosa. Kati obadde oyinawo gy'osulamu nga toyinawo z'abapangisa? Mbadde ninawo eyange gyensulamu bamenye. Mbadde z'abapangisa bikiriwo ekisigaddewo. Kati era nakyo tusuubira oba bagenda kumawo bamenye oba tebagenda kudda yenyumba gyensigaza obudde buno osigaze ennyumba eyo Blue House kyekyobugaga kyoyina kati era tubadde ne muganda wange ono yambeereddewo buli kimu. Obulumi obwo obulabye kati njagala okubemu akafaananyi KPJ tukugambye nti tulina ettaka
essemuto 5 ku 10 bukadde 6 kitundu otandika n'obukadde 2 n'osasula ezisigaddeyo mu myezi 5 mpola mpola ate ng'ettaka lyakyapa mmwe omuntu ono n'abalala ekibatuuseeko oba ekyabatuuseeko ke kali ke mutera okugamba puloti zammwe ziri luddawa njagala kumpi ne Kampala njagala we naabeera nga nkozesa transport 2,000 oba 1,000 okutuuka ku mulimu oba oliawo n'okudda wano we bamenye nga bw'olengera emmotoka kolasiyo yali awo mmotoka ziri awo kwegamba kumpi nnyo omwana ne bwayavula yavulira mu kolasi kituufu walungi wali kumpi ne Kampala naye laba ebizibu ebivuddemu nsisinkanye omwami gwenjagala okuwa abaana abamu yabasitutte wa sisita we abalala bali awo atudde nabo tebayina kyakuddamu eri obulumi buno sooka owulirize omwami ono kitalo bano be baana kati gwe wano badde wagulawo buddi ondoga mu 2 ng'oli ku bunene ki wano babadde 7 bali 6 ano 7 2,000 ng'olwo wagula sene mmeka agula milioni mu kitundu kati mu kugula ati baabagambako nti oba nnema biki kuba njukira okusooka naga amasanyazi gagenda bakujja amasanyazi agagenda bakujja wano amugula wano amasanyazi ago gajja luvannyuma era ne bakola compensation basasula abantu abali mu meters 5 okuba amasanyazi wali eri fene tugatuluka era ne mawejja esaliza wali ontatekawo x eri emmanga ate bakomeewo bakomeewo n'amaanyi nga tebakyalina nakirafula bakozesa amaanyi gaabwe bamenya bumenya otulekamu obweru kwega kati omuntu oba tomanyi kiddako era bwe kiri kati tuli wano butusobedde baana abaabaawo tebakyasoma batusobeddeko ekitundu kya school fees nga basomera wangulu naye kati gyetulina okujja obuddamu tulina bujja kakiri tegeeza n'ettaamu yabwe efudde y'abaana kakati munnange feke PJ Dream Goals Consult Limited bwe tugenzeeyo tusobodde okubaako akamere ke tututte ne tukagabira abantu nga tuluyambibwako omwami omu tayagala mawulire era wano njagala okugamba abantu nti bw'obanga obadde obeera mu Lubigi Katonda nga yakuyambye wabadde ofiisi zaawo akasenteko oyinawo akakaddeko kamu n'ekitundu jangu tukuguze puloti 5 ku 10 nga yakyapa tujja kuwa emyezi 6 okusasula ezisigaddeyo wuliriza ojja n'obukakafu obulaga nti obadde obeera mu Lubigi obukakafu obwo tubwetaaga kakati abantu abamu balenyeza nnyo abeerosi twagula abeerosi balaba abeerosi bantuyambye please let me tell you people abeerosi baafuuka babbulooka battaka babbulooka ba bubanja kati erosi tasobola kulabula ng'ate yakubulookinze yakuleese ku ttaka lino tasobola kubuulira kigenda mu maaso atya so n'olwekyo jangu mu KPJ tulina ettaka essemuto bukadde 6 n'ekitundu bw'obulenzi Ssango bukadde 6 n'ekitundu osasula obukadde 2 tulina ekimwanyi bukadde 5 n'ekitundu osasula akakadde kamu n'ekitundu tulina ettaka ebusunju bukadde 5 n'obukadde 7 so tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo tuli ku 0700 34 10 ne 0757 62 92 95 yadde kano bamumenye oli waiso kwegana abakulu ba kino kyabatwaliddemu naye osanga bo banaabawa kasente agere mu ofisi yani nesala ogera mu ofisi yani ebigero
ate gwe lindako ekigenda okubeera mu kigobe eri namuwonaabo ettaka lya national housing eri oliraba ettaka eryo Gaddafi olwafa abatuuze ne batandika okwesenza nze ndagwako ne pooti emitwalo 6 emitwalo 6 nomana ogitunda ngubiri kitundu nze nagula nesobateeka omusajja nga atoteekamu waliwo okwekalakaasa gundi yajja kayiwula n'ababuuza ani yaseera ettaka lino bannaye n'alevolinga ettaka lino abantu nga basirika teriyabuddamu naye amayumba gali muli amalungi national housing wagulawo mwaka guwedde kitegeeza omazeewo omwaka gumu gwokka miliyoni 2 kati olungaani akuguza kali ng'olwoguze bunene ki miliyoni 2 wagula bunene ki kati wagula bunene ki zibadde z'abapangisa neyesulwamu kati wagenze mu muzigo nemuzigo ogendeyo tolina sente kiwundu kyamaanyi lwakwekaza mutosa sigali kulimulimu Museveni tugenda mwongera kuli nekkula lyatutuusizza atukulakulanyiza bambi tugenda mwongera akalulu n'ekisanja ekijja amenya abalala anti kati ali mupolisi egenda ali mukununula sente zammwe tewalabye minisita gwe bakutte n'akawundu tugenda mwongera akalulu olaba neyazze n'emmundu wuno yali n'emmundu emu baire bw'emundu 5 kale n'olwanyi yabadde kano yabadde nemu yono waawano gwe baalaga ku mawulire yadde n'amayinja oyo yono bwe yajja wano eno n'ayita wali n'agamba amalirize n'engambe yange tebagimuwambamu olaba ye agambye tebamumenye ow'ekyemmanga ow'ekyenkulu bamuwambamu kalulu kale ali musoga bamugawa baba abasanda badamu akapundu koje weka bamugawa musoga bakwali kwa basoga olugwala mu byonna twebaza gavumenti eno okutukulaakulanya naye balemmenya bange kati teeka abantu bagafuna obwongo bazimeko zikalina zimbeko enaalya naye wano eno tusuubirawo fakitolo oba egenda kukola tayirozi oba egenda kukola walaji oba egenda kukola kiyo tugirinde tugajaniriza munaye abatuuze